Ladies and gentlemen, so much welcome. It's a beautiful Sunday afternoon. Wano wenyini enansa na ku worship house kutaka lyokusinza n'okusaba wa Pastor Bugembe era nga amanya yenze Kabaka Smith. Ngenda kujjako mask yange because ndinze kanzeka ate ne Lawrence ali very far but nsazeewo mbatuuseeko birthday y'omukulu amanyidwa nga Pastor Bugembe wano wenyini ku makage aga worship house. Abantu badde bangi nnyo adduukiridde oba surprise nze oba alidde birthday n'abantu abenjawulo. Mu bikabe abantu byalidde nabo kubaddeko abakadde abalema bakateyamba n'abantu abo gye twandisenga Good Samaritan. Nze Kabaka Smith tugenda kwa tukutusako ebintu binnyo okusala cake zibadde nnyingi. Catherine Kusasira abaddewo, Spice Dana abaddewo, Pastor Bugembe abaddewo, Rich Zion abaddewo n'abantu bannyo nga olaba in my background waliyo abantu bangi nnyo abagezaako okulaba muno basitula ebintu ebyo Pastor Bugembe byabawadde okulaba muno ate bagenda okubanga ate beerira birthday. Naawe ali eyo obanga omanyi muno luno olunaku lwa birthday nga wandiyagadde okubanga ogiryako n'omuntu omulala ng'okkiriza mu Pastor Bugembe ky'oyinza okola kikimu kyokka kwata oyambe omuntu oyo akuli okumpi maybe somewhere mukama ajja kuba nawakola ki avaayo akuwe omukisa. Amanya yenze KingSmith ngenda kuba nkutwala ate mu video empanvu muko olabe embeera nga ebadde wano wenyini ewa Pastor Bugembe enansana sikola nze kankola n'omukulu amanyidwa nga Star Lawrence nekyengenda okugamba kikimu kyokka subscribing ku channel yaffe eno sokola nga ate tuweza mitwalo 10 nga bwe twateesa. Amanya yenze KingSmith, I love you so much. Baganda bange mikwano gyange mwenna abazze wano mwebale nnyo mukama waffe yeebazibwe. Amanya n'eddoboozi bamutakadde Kusasira. Nsaba mukama buli mwana ky'atodde ku lw'omusumba mukama katonda amuddizeewo ne tukunya. Mbadde nsaba musumba ndi mukyala mukristaayo ndi mukyala mukkiriza nkuyimbireyo vasi emu bweti muluyimba luno akamba kanyenda bakayita Amazing Grace. Kyesinga okubaliza mukama ndi mukyala eyakola nga sina bazadde bange nakulya mikono gy'abantu b'ekkanisa naye kuba nentuuka wano nembeera nga ndi kyanjawulo. Nzaani atuuka mu maaso ga president, nzaani atuuka mu maaso g'omusumba Bugembe, nzaani Kusasira amanyiddwa ensi yonna. Nkyebaliza mukama kubanga kyenasinga okwetaaga kubanga mmanyiddwa ensi yonna. Edde nnyo twagenda wa president nga gwakwagala nnyo nga ffe tatumanyi ngabiraga Kathe gwe ne babirye nani bebe nga mwabamanyi nga nze mugamba hayi nga gate gwani so yolina feve wa president. Nkyebaliza mukama kisa kya Katonda. Ojja otwaleyo kiwedde musumba tugenda kumutwala genda kutwala tuwe ku sente za church nga president nga presidential advisor. Oli advisor? Ali advisor? President nze golaba nsinga kaso ono
okumanya ebintu bampe kati bakusasula nga advisor nze ne bebasasula nga sina kyempayo wadde amagezi katonda akuwadde ffeffe olina n'abasirikale bakoma kathe olina ofiisi president yakikuwa fenna batuzaala lumu naye maama saadivise nga wadde kyamani wokukyalo kino kale banesaba kathe webale kujja kucelebratinga birthday nange olwaliro good Samaritan Day is my birthday everyone uyambayo omuntu nsaba nawe woddayo ubeeko omutuko wayekiramu all over the world we are helping people n'olwaliro tugenda kubeera n'abakadde n'abalema tugenda gye batwalira emmere batujja kubona abatono olwa covid nsanyusa okulaba nsaba tukubire kaffe wano waka kaffe kano kenyambali tandi katonda abatemwene ensonga katonda yabatemwene ensonga katonda yabatemwene ensonga katonda yabatuwatasinga katonda yabatemwene ensonga katonda yabatemwene ensonga oyo manager Roger yemuyaya teyakugambye nange nensirika negamba katutuukewo ndi muntu mukulu sijjaka happy birthday love you Spice I love you too love you brother my pastor bano bana bakenzo bano ono si yali omutungazi Patricia akuze kati kukyala bebamperekedde nako olunaku lwaliro Nyangoma Kenzo yawonye mukama mulungi nayogeddeko naye nagamba ali nange bwe yangambye bambi I love you Spice I love you too Bana pastor nze ne Spice tweddira kimu so tutwagala kutusala I love you ya brother and na sister sister Mbogomenti ya ndiga na pastor Yes. temukisusaawo Sanyusa okukula happy birthday I have a cake for you nendoza njagikuwedda jimpedwa tugenda girya leero tugenda gisala genda gifuna edda kamalenzi Pastor, happy birthday once again okoze mukama mulungi akuumye emyaka gyonna era tumusaba akwongera emyaka mingi ng'otusumba ng'otuwagala ng'otubuulirira ng'otusabira kyevuwala bansazeewo tusabe ffenna leero nenesitula ne manager Roger ne Triplex Ghetto Kids ne tujja ndi musajja mukulu sijjaka mwaye tuwulire Spice keeki yange temugenda nti kugimpa ani ayiye ebintu katonda kati Spice ontabudde obwongo kakalina ontabudde obwongo sejjukira sebuya tuli mu kyaki mwekerezeyo osobola okukolerayo sebuya ajja kusomesa bayibuli kyeyogera ku luganda eruganira ddala basewo ne banyaabo Spice
Kathe, abantu abapositinze, abantu abampanye, so the hyena is ugly, but the lion in its majesty, its power, its muscles, it's beautiful. That's what the Bible says. That Jesus grew in stature. He grew in wisdom. He grew in favor before men and before God. He grew well. He's the lion of Judah. You are the weak animal. You need a lion. How many of you, honestly speaking, you are weak? You don't know how to fight. You don't know how to bewitch, you don't know how to be in. When you take your husband, you say it is okay, you don't know how to fight. Now to you who is weak, befriend the lion there. Befriend the lion. Another reason I have 4 minutes why the lion is king. Because lions sleep a lot. Lions, like kings, they rest no matter what's going on in the jungle. I made research. They say that lions, after hunting, they don't hunt all the time. The lioness doesn't hunt all the time. They are resting. And they woke him up. Jesus, wake up! Don't you care that we are dying? And he wakes and says, what's going on? Why don't you have faith? What is your faith? It says, storm, come down. The lions are in charge. So when you befriend a lion, he says, come to me. You are tired and labored, and I'll give you rest. You are restless. You are reading every comment. You are viewing every status. People write 100 things good about you. You are saying amen. They say one ugly thing about you. It kills your day. You forget. Everyone said, we love you, Kathy. We love you, Spice. We love you. You are our superstar. You are the hero. Then down there somebody says, but I don't like you. Oh. Come to the lion and he will give you rest. The attitude of like, I got a lion, I am the king here, and I'm not going to lose the battle. Oh
If you don't know the Lord as your pastor, Lord and Savior, you are not a friend to the lion. Please repeat after me. Say, dear Lord, on Pastor's birthday, Kathy's birthday, that service Diana was here, I surrender my heart to you, O Lord. I believe, I don't hear you, I believe that your blood washed me. So forgive my sin. I befriend the lion. From today, I will survive. I'll even go to heaven that day I die. I am a sinner. I need a Savior. Write my name in the book of life. In Jesus' name, amen. To thee, Thank you, Kathy. Thank you, Dad. You've made Thank you so much. Thank you for praying for us. Thank you so much. Everybody took it as a Pastor. Thank you. Birthday mate. Thank you for being here today. Thank you for choosing the worship house. Let me pray. Every person, every tither, every giver, every sower, because of your support, we are feeding people, we are building the church, we are on TV and you're on the internet. Remember, he who sows, whatever you sow is what you reap. So let me pray. Maybe someone up there, may the Lord use you to help us stay on air. Father, bless my brothers and sisters that give us support all over the world. Because of them, we are able to reach out to the world with a message of the Lion of Judah. So bless them for me. In Jesus' name we pray. And God's children said, and thank you for choosing this church. I'll see you tomorrow lunchtime on social media and next Sunday. God bless you, everybody. Everybody testifies you are good. You are good, Jehovah. You are